Abatuuze b'e Katagwe mu Nfuufu beekubidde enduulu eri ssentebe wa disitulikiti y'e Luweero Hajji Abdul Naduli ne bamugamba nga bwe waliwo omusajja mujje erikuma omukulembeze w'eggwanga amaliridde okubagoba ku ttaka. Okusinziira ku batuuze, omusajja ono Miserure Timothy abasigulidde ebirime bye baasimba ku ttaka lino wamu n'okubatiisatiisa okubakuba amasasi. Nti awerekera pulezidenti kaakati era n'emmotoka mwabeera eriko UC kuga motoka ya gavumenti mwadduukirira amanda eno era eggulo yandaze ne ku mmundu nga bwefaanana. Atugamba ngo omuddo si nnaanansi tamanyi vali eri mu nnaanansi yamanyi muddo takitegeera kyeki. Enkeera omugaga we yajja yalagira wa tractor n'atandikirako ezo zennyini we yali ekomye n'erimu omusiringi gumu n'ekitundu naye ennyanya zange ezo nali nsuubiramu emirembe emirungi. Kino kiwaliriza ssentebe wa disitulikiti y'e Luweero Hajji Abdul Naduli okuyita olukiiko olw'amangu okulaba engeri gye basobola okugonjeramu ensonga eno etandise okutabula abatuuze. Naduli ategeezezza ng'ensonga zino bw'agenda okuzongerayo ewa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni senga Muserure ne basajja be basigala nga batiisatiisa abantu. Bwe mwalinnye mu ntebe yange wali ekyo kyakomye amateeka ge gagenda okugobererwa. Singa banakikola forcibly sijja kudda wano nja kusibira wa president njokussa ekiko okussa ekiko omusigira akuuma ettaka lino Mukasa Abdul ategeeza ng'ensonga zino abatuuze bwe zaabalimu okutegeera kubanga ettaka baliriko mu bukyamu n'ayogera ne ku nsonga z'okubatiisatiisa. Kati nsaba gavumenti etuyambe n'abekikwatako bonna alabike ng'omwami oyo alekera okutiisatiisa abantu n'emmundu. Kati abatuuze basazeewo okugira nga balima ennaanasi zaabwe nga balindirira ensonga zino okukolwako.